eno ye peeni ekyasinze ebbeeyi mu nsi yonna, simanyi oba wali ogirabyeko. Peeni eno ezitowa $1,000,000. Kino kyewuunyisa. Kino kiba kitegeeza peeni eno yokka essente ezigigula osobola okugula emmotoka ekika kya Lamborghini 8 ku kakadde kamu kamu $1, okwenkanakana n'essente ezigula peeni eno. Peeni eno eyitibwa Fulgoa Nocturnus era nga yakolebwa kampuni ya Tibaldai nga yatundibwa mu kibuga kya China Shanghai mu mwaka 2022. Peeni eno ddala yeewuunyisa olw'obuseere bw'eriko. Manye nga weebuuza ki ekifuula peeni eno okubeera ey'ebbeeyi. Gwe kola kimunyiga mu plus button ali ku YouTube subscribinga. Peeni eno ebigifuula ey'ebbeeyi kwe kuba nti erimu amayinja ag'omuwendo okuli diamond, gold, rubies saako n'amayinja amalala. Peeni eno egambibwa okuba nga baakolayo ekika kimu bwe kiti era nga teri ndala ekika kino bwe kiti. Ebyewuunyisa byo tebiggwayo mu nsi oba gwe okyakaaba obwavu wali omuntu asobola okugula peeni sente zino empitirivu bwe ziti ate n'atabaako kyeyeetoddeko. Maliza nkujjukiza gwe abadde alina sente zo ng'onoonya ettaka ly'ekyapa naye nga tomanyi baani b'oyinza okwesiga. Ojja kunsindikira WhatsApp message ku enamba ya Airtel oba okunkubira direct ku namba ezo zombi sobole okuyambako okufuna ettaka ettuufu. Ennaku zino abafere bangi era naawe ayagala akalanga kayita bakasitoma ku bizinesi yo enkola y'emu gy'ojja okuyitamu tusobole okukwatagana. Kwebaza olwakadde kowadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.